Nesoko mpe Juliana. Nsobola okunvuma week number. Omwezi kyonna kye mwagala. But is that going to solve our problems? Natandika okusooka experiencing ebintu by'okunvuma mu 2015, must have been 2015. Yeah, 2015. Twali tukola campaign ya Tubonga Nawe. And that time was the first time when nasooka okulaba abantu nga bayinza okuvuma ekigambo noga bw'okitegeera nga tosakiisa mukama wako naye olinga akyogera. Like people were really, really angry and vile. But waliwo ekintu kye nzize ndaba, unfortunately nga kikwatagana ne mukwano gwange Bobi. Bwe nasandika okulaba ebintu ebyo nasookanga ne mbignoringa. Kasibitwala serious nga abaana nabo like because omuntu gwe banvumiranga batandika okunvuma nga bampita traitor as far as Bobi is concerned. When he started his campaigns and when he joined politics, they used to call me traitor. And honestly, nga sikitegeera nga abantu bano lwaki bampita traitor. The first time he got problems, when he got arrested, we were all concerned for him. Nzo omukuba asooka emagere. I remember we went with a couple of our friends to Charlie ku Bobi, to how she's handling, because you can imagine omuntu ali somewhere where you can't even reach them. Byali bizibu. Just because ndi mukwano gwa Bobi, Charlie tekitegeeza nti nogenda and join his campaign, his political campaign. Nange ndi wadde okukola nze byenzikirizamu ng'omuntu kuba we are different. Bwe mugamba mbu lwaki tojoining a struggle, I think that's not fair because oba tompadde nze chance nange kola byange nze byembelievingamu. Just kitegeeza nti byakola birala nange byenkola birala, but we're friends and we wish each other well. I'm talking about this because I've seen people over the years, not just this weekend, not just this year, nga banvuma ne nga banvumira mu linnya lya Bobi, you know, nga bampita traitor. I even saw someone calling me speciosa. Mwangambye nti gwe Juliana tomanyi bugomi bwe tuyina. Munsonyiwe mbanga bye nayogedde byaba rabbins the wrong way. That was not my intention. It wasn't my intention to come and open your wounds okubajjukiza obulumi bwe muyina. I don't deny nti obulumi we buli. Ensi yaffe teri perfect. Nange nkimanyi. Ensi yaffe ina ebizibu bingi nkimanyi. Era ebizibu ebyo nkimanyi binyiga abantu bangi nga nange mwende. Naye kyensobola obbabuulira essaawa zino, ebizibu by'ensi yaffe tetugenda bimalawo nga twevuma. Zatweyanzege Princess Juliana. Alabika bulungi banno. Nnyo. Kakati Juliana mu bigambo bye mulimu ensonga enkulu mu side zonna. Abaana b'omutimbagano baagala wobanga kati nga tubadde wano n'osaana ogenda mu byobufuzi. Baagala mbe campaigning manager wo. We are friends, you have to be by my side. By force, by fire. Oba ontegeera. Tebafa ku kyetaagisa nze kubeera campaigning manager wo. Kiyinza kikwetaagisa obudde okujja ontuukire nange mmanye wenfuniramu. Nyinza obutavaayo kukuchalenjinga. Nyinza obutakupostinga yo postayo yonna. Nibo baagala. Nveesa imosa munno yeesimbyewo. N'otavaayo kumukumira campaign kubanga babadde bakulaba naki naye. Naye nga waliwo factors ezeetoolodde awo. Waliwo ebyennyinza okufiirwa. Si lwakuba nti sikwagaliza. Niyo ayinza oba nnyinza obbaako byennyinza okufiirwa. Oba nnyinza okubaako siri ready kubaako byennyingiramu. Kubanga politics ekyamazima tobala si kyekintu kyomala gayingira. Nenyinza okuba nga ate nsigala nkola ki nkusupportinga. So nze ndowooza nti ekyo kiyinza okubeera ekyokuyiga. Nti omuntu waba tavuddeeyo ku opposinga gw'oyagala. Ayinza obutamusupport, ayinza okuba nga ye support gy'amuwadde. Kubanga ffenna tulina obusobozi obw'enjawulo.
nze nyinza okuba nga obusobozi bwange bwakwogera linnya lya muntu nga nze awo ennyimiridde ng'abali ku mutimbagano we mukimanyi naye ate ne financial support nkulu nnyo moral support nkulu nnyo ey'okkubira omuntu mugana naye omusajja oyo wamuyingirira nze mbadde wandibadde omuyingirira wano bangi nga bo bakikolera awo waliyo abantu nga bo omulimu gwabwe gwakkuba masimu nsaba onnyambira omwana oyo so support nnyingi nnyo kati gwe alina kyokola oli omulala ayinza okuba nga alina kyasobola okukola ki okukola so ekyo nakirabye nga going forward nga tugenda naddala nga mu 2026 mbadde nsaba tukiyige ku lunaku lw'okulonda tulaba abantu bangi nnyo mu layini naye ate abantu betulaba mu layini tetubalaba ku matimbagano ngana mwe ab'omutimbagano we muli wano tetubalaba mu layini abalayini singa nabatandika okuba attackinga nti abali ku mutimbagano abatugamba tukole bwe tuti njagala ompe ekifaananyi ng'oli mu layini tugenda kukomawa oba kale onkubira n'ekifaananyi ni gwe walonda ako kakulu nnyo so kitegeeza nti singa tutandika okuwaŋŋana ebitiibwa mu byenjawulo bye tukola kikulu kati kiri ku sayidi y'abali ku mutimbagano sayidi ya Juliana kirabika ffenna tuli ba stakeholder mu kiyitibwa struggle oba mu struggle mu ngeri emu oba endala kakati wakati mu kwagala okubaako kye tuggusa tetulina kwerabira nti nno tuli kitundu nti struggle tetegeeza kujjako bujja mu kulembeza aliko struggle is kukyusa bulamu bw'abantu tosobola okuba nga you're okay with the president naye ng'ate embeera y'abantu gye balimu toli okay nayo kakati mu mbeera eyo gundi ya video ya Juliana eyasooka yali fine naye yali eri ku sayidi emu kugamba bano abajubileetinga okuva ku kibakola ki kibakola neetatunula ku sayidi eno lwaki bakikola nti singa Juliana yajjanga ku sayidi byonna abirina bw'ati yenyini n'abajjukiza ne background y'ebyo ebibaddewo nti gundi abadde akola bw'ati gundi abadde akola bw'ati naye mbadde nteesa ate we tuzzaayo omuliro mu gundi y'emu tuyinza obutakiggusa kati yawe twanditandikira okulaba naye avuma Juliana banditulabye nga ne mu comments batandise okweyataakira naye namwe yagambye ate ne bw'atya oba ontegeera era kyovula nti mu kino yakireese nti bano ekibaluma kwe kulaga oluuyi lwabwe lukyamu nga lwo tolutunuddeeko kubanga alina balina ensonga zaabwe so kakati ba public figures nze nsaba musigale nga Juliana bw'ali tolaga sides kubanga bonna abantu abo babeetaaga owulira ekigambo kyabwe naye bw'osalawo okubaako kyozza okubagamba first of all sooka otegeere pain eyaabwe bw'otegeera pain eyaabwe ojja kumanya engeri y'okubahandolinga kubanga ebigambo bya Juliana ekyamazima tubyetaaga obbiwulira nti wakati nga musumba akubiddwa okuvaayo okujubileetinga kiyinza obutamuyamba kuyiga lwaki nti naye mugenda muteeka mu defensive mode naye ate singa alaba abantu babadde ng'asekerera ng'ate waafunye obuzibu bavudde ne badda ku sayidi ye osanga kisobola okwekuba ku mutima n'agamba nti naye omuntu ono we mbanga nze namusekerera nga yansaasidde ekyokumusekerera kyekyali ekituufu nti ffe tulina obusobozi okubaako ensiga empya gye tukola ki gye tusiga naye bano tebajja kuwuliriza paka nga nabo otegedde ku sayidi yaabwe so it is very important okuwa endowooza yo si kibi naye nze ndowooza nti zonna naddala ku bintu ebiri ku bulamu bw'abantu sayidi zonna osobola obeera zitunuleko nti tubale twogera ku mbozi ya mama Daginais nga tonnajja zonna sayidi ozitunuddeko wadde kino kiyinza oba kiri mu family emu naye kino ate kino kiri ku ggwanga lyonna so naye nze ndowooza okwevuma tukijja sigala nga si solution wadde efuuse solution kati eringa option abantu gye basigazzaawo jo nabadde nina omwana gwe ndiko nga tukola interview essaawa zino tokimanyi nti Juliana singa yavaayo n'awaana abavumera wali badde bagenda omuvuma ate nga bangi kati okuvuma yafuuse solution nti mu mbeera yonna oba waakuvumwa naye kyonna kiva ku ki bano abaana baluzinga respect kwabo abantu be baali bakiririzaamu ekisooka ekifuga abawagizi bano
butamanya kye tuli. Kati social media na TikTok yabawa omukisa okufeelinga to have a feel of what it feels okubanga oli w'amaanyi. Kubanga omwana agenda ku TikTok na recordinga video mu dakiika 5 oba mu ssaawa emu neefuna omutwalo gwa views. Kati atandise okufeelinga kye kitegeeza to be famous. Kati because ayina that feel kitegeeza nti kati nawe asobola okweŋŋanga kubanga ayina waatandikira. Kati ate munange mweno revolution bano ba Juliana ba celebrities baffe betulina ate bo tebaakiraba that way. Kyova nti batandise okufuna crossfire baali tebakisuubira nti tebaamanya nti kati amaanyi gaabwe bali si baamaanyi naye ate si bakifiirinze ekyetaagisa okubeera ow'amaanyi. Nti kati Juliana wadde ng'ogwo osobola video n'egenda mu kakadde naye n'akola video egenda mu 5,000 asobola okukuvuma kubanga naye alina ya 5,000 egimukola ki luli baabatyanga kubanga page yabeeranga y'abaserebu bokka. Kati n'atalina kyatunda n'atalina kyali asobola n'ebbeera ne page n'ateekayo post n'efuna likes 2. Kati ekyo abayimbi tebaakimanya oba ba celebrities bonna ba public figures tebaakimanya nti kibadde kituusaawo. Lastly nti katugenza okumanya tetukyalina we tudda. Luli twalinga tulina ekifo kimwe ekitugatta ffenna yali kkanisa. Kati ne kkanisa abakutukulembera baatulage ewa gye bagwa. Kati ojja kusanga waliwo agamba nze ewoyo sobola kusabira si lwakuba ni Katonda gwakkiririzaamu tamukkiririzaamu naye olwoyo gwakkiririzaamu. Kakati ne bannaddiini you have a role to play. Nti mu kaseera seeno ngeri gye taaguse mwe tubadde tulina okuddukira badde kkanisa omusumba atubulire ekigambo ng'oweenaalemu ali wano ng'ow'opposition akola ki ali wano sinzizo. Naye ekizibu ogenda ku kitu ate ng'omusumba naye akulaga alina sayidi emu gy'akola ki gy'agwa. Katugenza okumaliza nga tewali asobola kutubulira okuleka okwebuulira ekibuuzo awi ready okwebuulirira ng'ate bw'ovuma omuntu bakusasula. Ekyo kyekyo ndowooza tukireka awo. Kakati nammere naye omugole nammere akyagulana